era kino kitabudde bangi amu ne batuuka n'okulowooza nti oba nina kyekubira mu lutalo luno abamu bayita abasibe abalala abawambi tewaliwo bigambo byenkozesa kugezaako kusitula baludda lwonna kubanga tewaliwo nnyo bigambo bisitula ku byombi naye enjawulo eriwo yeeri nti betwogerako ng'abasibe Palestine Isirayiri yabakwata nebateeka mu mbuga z'amateeka emisango egyo ne gibakka mu vi ne bawa ebibonerezo kakati Abapalestina tebakkiriza nti emisango egyo mituufu ku bantu abasinga obungi mulimu n'abaana abasibwa myaka 17 myaka 16 so obunene bw'emisango n'ebibonerezo ekyo kikubaganyizibwako ebirowoozo kiri contested naye ekitaliiko kubuusabuusa nti basibe era ne Hamas Islamic Jihad n'abalwanyi abala babayita basibe baabo kubanga ekyamazima basibe bano abali e Gaza lwaki tubayita abawambe tewali musango gwonna Hamas oba Islamic Jihad gwe yabaggulako yadde omupaatike kale katugambe nti giri eja Bapalestina mipaatike naye yo tebayiriiko misango gyonna mipaatike era tebali makomera bakuumibwa bukuumibwa mu mayumba mu mikwesese Hamas ne banywanyi bayo nga Islamic Jihad gye babakuumira so yenjawulo enene eriwo nti oyina abamu nga balina ddala emisango nga balina makomera agamanyiddwa olina mukomera kwati oyinza kuba musibe nga toli mukomera bwe nkuumira mu kifo ekitali komera toba musibe oba mubuwambi bwe nkutwala mu safe house oba mubuwambi kati bano abasinga obungi bolaba ayimbuddwa mu kiro ekikesezo olwaleero ekkomera mwe babeera limanyiddwa offer prison era gye baavudde baasi ne zirabwako bano abava mu buwambi teri n'amanyiwa gye bafubuutuka motoka ziraba bulabi nga zituuka ku kifo bagenda baweerayo so yenjawulo eriwo ekyo tekiriko nakubaganya birowoozo eyo basic fact abamu bawambe hostages abalaba prisoners yes, Dickson 88.8 CBS FM